nabadde nkonkaringa nani ne Amin okutambula okuvaawo okubeera eka naye bw'aba yakisikirika ebbanga nawe Becky wasirikira ebbanga salawo sirikira ddala otherwise abaana bo byoyogera bali biwulira batya byo wayogera ku kitaabwe bakazi mmwe byovumye ku kitaabwe bali biwulira batya after years kankubuli n'ekitali ekyo kati otugamba ssaawa zino naye gwe byokola ebibi nga tobyogera yogera yowe obutono omwami bwakoze mbo banange Amiro ono gonda bayanda byenjuba yantuuse eno n'eno lwaki bibi byokka bye mwogera abakyala mmwe ebirungi tebiriiyo. Mwasibe mchaba tulaba nze Jonas Sentongo maliriza ate nate ku mukutu gaffe omuganzo gwa Tindi Files go ne yakatwenga kugenda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga ensibuko y'ebirungi ate era n'egyesanyu. Awo olunaku olwaleero twegatiddwako Senga Magi. Yes, we muleta mukimanyirawo bulambirira tubeera tugenda ate kubanga ate tutunulamu ku nsonga ez'amaka ez'abafumbo wakyawe ziba ziyimiridde. Olunaku olwaleero mulese ku nsonga ezigenda ddala maaso ez'omukyala Chosen Becky kw'ossa ne Dictator Amiri. Ebyogerwa bingi naye era mulese asobole okubanga ate awabulamuko mu nsonga ezo. Ne mu mbeera eyo kansabe Senga Magi atubuuzeeko ate twolekere ekiresa olunaku olwaleero abuze banga ddene nga tetuli naye ndowooza kansokere ddala ku Happy New Year. Happy New Year Jona oli otya? Ndi bulungi. Toyagala kunnoonyako kujja kunkyali. Kunoonya naye oba busy. Mba busy naye mbaayo mu kikuubo. Mbaayo mu kikuubo. Bannange abatulaba mwenna mu Tindi Files muli mutya? Nsanyuse nate okubeera wamu nammwe. Mbabuulizaako nnyini ddala mbeebaza emirimu gye mukola ne mbaagaliza akaseera akalungi. Mwebale kuyingira mu mwaka. Baaguyingira tuli nabo era obasanze okuba naawe. Olabika bulungi. Shaka sente wazisigaza Jona nze nabagamba abakyala tusigale nga tulabika bulungi. Ekitegeeza bw'ofumbirwa bw'okula oyina kaddiwa asigala nga weerabirira olabike bulungi kuba omukyala olina okuba ekimuli eri mukwano gwo. Naye wakula watyaga nafuna namala. Kale sijja kubanga ate nkulwisaawo olunaku olwaleero ensonga ekuleesezza y'eyokubanga ate tukubiganyamuko ku birowoozo. Omukyala Chosen Becky kw'ossa n'omwami we oba essaawa zino ye yali omwami we kuba kati takyali Dictator Amiri. Waliwo obutakkaanya obugenda ddala mu maaso baayawukana era emabega kawo Chosen Becky yavaayo n'agamba nga Dictator Amiri twatalabirira baana ate omwami ffeno n'atugamba aweereza ssente aweereza emmere kwegamba ye atwala obuvunaanyizibwa bonna ng'omwami w'ewaka okubanga ate alabirira abaana newankubadde naye nga tebakyakwatagana naye nga abaana babagatta. Amawulire gano abantu bakuyita bagasomola nedda balina engeri gye bakikuliriza ennyo mu kaseera kano naye nga bino ebintu bibaddeyo nga bibikkiriddwa. Kale abatulaba nze okusinziira nga nze abakazi tuyita mu bintu bingi bye tubikkirira naye bw'oweewaayo okufumbirwa munno bingi by'ogumira ate bingi byeweerekereza. Becky ayinza okuba nga Chosen Becky ayina by'abadde ayitamu okusoomoozebwa naye njagala tuddeyo emabega twebuuze biki ebyabaleetera okwawukana. Abatulaba bajja kikkiriza ku 10 ku 10 ebiseera ebisinga abakazi bwe banoba mu bufumbo n'otambula n'ogenda n'abaana bo tosuubirayo buyambi bunene nnyo ku musajja. Kankubuulire kino ebiseera ebimu wabeerawo attachment buli we mubeera mwenna mu maka wabeerawo attachment naye buli woofuluma munna afuna diversion naawe ofuna diversion. Ekisooka mu byonna sigenda kuwuliriza lwaki baayawukana bo balina ensonga zaabwe lwaki baayawukana naye bwe baba baali bakikumidde ebbanga kitegeeza kiruddewo. Nze sigenda kubeera nno nga omukyalo omulala okudda ku sayidi ya Chosen Becky. Ngenda kubeera ku sayidi ya musajja. Lwaki? Sitera nno kwolereza abasajja. Era leero nkwewoonyeza. Sitera naye kankubuulire Jona abasajja abo lwabutoogera naye batulugunyizibwa. Ate kankubuulire Jona Mukama Katonda akuyamba okole ku ssente tokkirizanga mukazi kuwasa agenda kujoga. Kidde wala. Ajja kujoga. Abo abakazi ab'amanyi abo.
Ati eri bw'afaayo ne bamukubira enduulu na buli kimu ayagala abireete mu maka ge. Alaba ne mu maka ate mwino mutendereza. Alaba eri gye bamutendereza lowooza ne maka ge maka ge. Ojja olaba abakazi abasomye ffe abasomye. Ojja kulaba nga audience gy'olina ofuluma eri gye bakulaba n'ewaka ky'oyagala okulembeza. Bw'oba toyina control nnyo omanye ekimenya amaka g'abaserebu okimanye ekibamenya Jona. Masape kwewaniikiriza nti baakabi kasita weegulumiza so nga Bayibuli yakyogera bulungi nnyo abakazi okubeera submissive, abakazi okuba abeetowaze. Biki ebyaviirako amaka okumenyeka? Obwetowaze obwo. Ekyokubiri, nina story zempulira ng'omukyala ennyumba gye baali babeeramu yali ya mukyala. Amaka nga kiringa ekiraga mbu omukazi osuubira ki? Kyokka ng'ate teyakoma ku ekyo, yasitula famire ye yonna. Omukyala nze byendaba ku social media. Kakati njagala nkubuulire Jona, tudde mu byamazima ebyamabega. Ositudde abantu bo bali naawe. Which is okoze bayamba bali mu maka go gwe omukyala gwe waleeta kibazzewo. N'ate nga n'omwana wo n'omwami waaliwo osuubira omwami okubeerako kyawa oda awantu watazimba okutali wadde bbulooka ayogere ki? Omusajja alina okunyigirizibwa ng'omuntu. Nitegenda kuvaayo ng'akuba enduulu nga ffe abakazi. Naye ng'abasajja bano tukkirizibwe nabo banyigirizibwa. Naddala bano abafuna abakazi ababasinga ku ssente, ababasinga amannya, babajooga. Babayisaamu amaaso. Olw'okuba eri bakubidde enduulu n'olowooza n'amaka ge gakola. Naye weerabira ddayo eri ku drawing table wayagala munno wamwagala otya. Jona bw'oba wayagala omusajja ng'omanyi enfuna ye ntono, lwaki bw'otuuka mu maka obeera so demanding? Ate weewuunye baavaawo bonna baavaawo. Exactly. Kati ate kankubulire teri kibinga mukazi kufuna ssente okusinga ku musajja. Kirungi nnyo mulimu abakazi abakikozesa obulungi ne bazimba abaami baabwe. Ffe tuzimbye abaami baffe ddala. Tufunye ku ssente tuzimbye abaami baffe n'ekiva mu ntendekebwa nambuulirebwa nankuza. Magi soko linyemukko wakati awo. Ogambye nti omukyala abadde asinza omwami ssente. Badde nti omwami yabadde nga managing omukyala nti amusinza kasente. Anti kati era n'obwoba managinga kati time yatuuka nga ye managing omukyala. Jjukira baawukanye. Ne bwe baba tebannaba kwawukana omukyala era ennyingiza abadde afunangayo buddiiru bwe buno eby'okuyimba ku mikolo bikyeru. Ssente za mukyala. Definitely bw'oba managinga naddala mu relationship omwami ye manager, percentage yonna gwagitwala oba ejja wa muyimbi. Exactly. Ekirala bw'oba ng'ofuluma out there balaba manager oba balaba ggwe? Balaba muyimbi. Ani abasinga okuba ne audience? Omuyimbi. Ani asinga okuba n'abantu babana abamukubira enduulu? Omuyimbi. Kati kitegeeza ki? Omuyimbi era yasinga okuba ng'agifunamu nnyo. Basajja mwe mukole ssente mubeere bulungi. Ate mu abaana abawala bw'ofumbirwa omusajja ng'omanye enfuna ye tobeera so demanding. Bw'omwagala okimanyi omusajja akola emitwalo 5. Oyina muyamba kuzimba muzimbe. Ne bw'otuukayo oli so demanding beke azaala okutali kubi. Naye omukazi gy'oyitirira okuzaala kitegeeza n'ebyetaago bigenda kulinnya. Omusajja bw'aba yalekangawo emitwalo 5 agenda tuuka ekiseera ng'alekawo 7 kubanga mweyongedde pampa weeziri amata weegali abaana bali abasoma. Osuubira ki ku mwana wa munno? Pressure emuyitirirako. Pressure ekuyitirirako ati omusajja si yazaala omukyala gw'alina control egamba ngenda kuzaala oba sigenda kuzaala ntya. Osobola ogenda ku famire. Osobola ogenda ku famire. Zaala abaana bo kituufu obagalera obusobozi obuyina. Nejjukira n'omwana ono ogenda muteekako akazito. Nze in my thinking ndowooza pressure yitirira ku Amiri. N'ebyokubanga ewaka omukazi afuuse n'atagambwako. Nina interview ze mpulira nga bagamba omukyala oyo mukambwe nnyo. Abadde muyombi. Ntitasaalikako musale. Osuubira ki? Musongo nkugambye buli wawasa omukazi ng'akusingako gyo n'osuubira ki? Ogenda kuwa order ku mmere gy'otaaguze. Tosobola. Ogenda kuwa order nga walesewo omutwalo nga bosanzeewo nkoko. Tekisoboka. Ate nga naye omutwalo gwalesewo bwebwo obusobozi bw'ayina. Naye olw'okuba aliko family eri extended, lwaki oba oyagala bizibu family? Tugiyita bizibu family mu kadongo kamu. Gwe maama najja, senga najja, baganda bo ne bajja, tata najja. Munaafuna ddi omukwano gwammwe nga mmwe?
ate nga nabo tobanenya kubanga tobanenya kubanga nabo baagenda mu nnyumba ya muwala waabwe ne bakulaga omusajja atuka n'ava wootende bwali bwagonetayo otya nga nazaala waali awo yafuna amaka omuwala ate ndowooza osanga gye yafuna ebyo byange osanga gye yafuna musajja wati okusinziira ku ssente ze nakakansobola akazigo kange emakindi oba wano kati ate ku sitatasi y'omukazi ng'alaba emakindi sijja kufumbirayo nze nja kujjangayo buzi bandabe nga nva mu kayumba bwe kati nze n'emmotoka yange nve wano kiringa nange nze waliwo kye sitasobola kubeera nga mbeerayo ntya oshegera kyegamba kakati ebyo byonna bimenya obufumbo oli wakwetagira tomufuna ate naye akulaga sisobola kujja ate yandigenze wa already inayo family extended family osuubira ki abasajja balina okunyigirizibwa abakazi abalina ssente abo bajooga nnyo okamala lwakubanga tebavaayo okwogera naye bajooga nkubuulire ggwe balina bingi bye bayitamu okusomoza oŋŋamba otya omusajja talekawo mmere naye nga buli wiiki akuweereza $7,000 emitwalo 7 ku ssente ya nnaku zino Amiri ayina mulimu kyogwo ogw'amaanyi ogumulesaawo $5,000,000 oba 2 kale emu restaurant musajja watu sidimini nga mulimu gwakola siguyisaamu maaso bannange naye bannange siima abakazi bali mu mizigo abasajja gye babakubira mu muzigo ng'ate n'omukazi yapampana yagusasula nga ina n'abaana omukazi yasinga no contributing nga school fees nga n'emmere omusajja alekawo 15,000 lwaki tosiima ekitono omwami wo kyaleese kyokka n'obeeraawo omukazi oli influencer no influencinga restaurant endala noyita influencing eyatata b'abaana bo kati ate ng'oyomba mbu akuwa katono kyokka ng'olina audience lwaki tofuluma no influencing abantu ne bajja bangi ne muba mwayawukana nze kankubulire jona newe tuba twawukanye n'omusajja ng'omuzaddemu abaana tegwali kigenda bawula kubanga abaana bano be bagenda osigalawo nga babagatta kambuuze mu kaseera kano baali baawukana badde bakyabeera bonna tebabeera bonna oli abeera n'abaana be naye kati n'obwoba wakyawa nnyo dictatormiwe naye ng'omuyinamu abaana okujjako nga abaana si ba musajja oyo naye jona n'obwoba oyagala nnyo ng'abaana ba musajja oyo Becky yeetaaga Amiri kuba abaana balina famire ya beetaaga taata waabwe ebigambo byogera ku social media abaana bo balikula bali kujajinga batya how did you speak about their father mbu ali irresponsible ng'asobodde okuweereza ng'ensanvu ng'abakazi bangi bazaala ne mbagagga basinga ne Amiri naye nga tebalabanga wadde na kitabo kya mwana naye gwe n'ozaala buli mwaka ozaala oyonsa kubanga obusobozi oyina ye bw'aba asobodde ekitono kyakuwadde gwe gattako kubanga naawe okola tojja mu public tugamba omusajja talabirira baana ng'emmere akuwadde ensanvu ya buli wiiki ne bw'aba akuwadde $5,000 mu busobozi bwe jona gwe ng'omukazi akola gattako ffenna kye tukola mu maka gaffe ekyo si anti ekyo tekiba kusuula buvunaanyizibwa abakazi bangi bali ku social media bakubuulira amazima ga Katonda bino si byakwesudira twogere reality nze omanyi saagala kwogera abantu bye baagala njogera reality ekiri mu bufumbo nze saagala bano abantu ba motivation speakers simayagala akubuulira obufumbo si mufumbo nze nkugamba amazima ga Katonda tubeera mu counseling marriage counseling omukazi najja nakugamba nga naawe okiraba ayina abaana bapangisa omusajja talekaawo kino nenga waali naye kakati ate ggwe nga yina nakatono kakuwa zimbira ku ekyo kuba naawe okola ani yagamba mbu teeka musajja njagala nkimanye jona ani yabagamba mu kamwa kammwe bakyala mmwe mbu teeka musajja yalina okulabirira amaka bwe wali ojjamu empale omusajja yeezaalamu yekka omwana oba gwe wa contributinga waleeta ejjiiryo n'omwami n'aleeta sipamuzizo ne mu contributinga ne muleeta ekitonde ekyo ne muleeta omwana ekitegera jona kyegamba kitegeeza omwana wa bonna mwenna mulina obuvunanyizibwa ku mwana omusajja bw'aba asobodde ekitono nze ŋŋamba bano enfuna yaabwe ne wabeerawo oli ng'alina osente ng'oyo ye agana deliberately okulabirira abaana oyo mukyamu naye ono gw'oyagadde ng'omanye ennyingiza ye mbu jona mumanya amazima ga Katonda avuga booda obusobozi bw'asobola $3,000 wamwagala wamufumbirwa omanyi n'ozaala n'omwana asooka lwaki otuuka eyo n'obeera so demanding talabirira baana kubanga gwe you expect so much kubanga gwe ofunye limelight n'otuusa eri bakubira enduulu kankubulire kye kireetedde abawala bangi obulungi si ddya okudiba
gwolowooza eno bye bakusanyukira ne mmaka we biri n'otwala omusajja n'omugalabanja ebyo n'omuyisaamu amaaso n'okola ebibyo tayimu n'etuuka n'omujulirira nga tokyamulaba era ninamu assumption erowooza mbu Becky bino byonna byakola alumwa musajja we akyamwagala amwagala naye oba si kyo nga kagamba kankifiirize kubanga alabika naye ayina abamutwala kati ayagala kwonoona linnya lya Amiri ono bagambe omwana yali mutuufu ofuna omusajja omulala amutwale gwe bw'oba wamuvinga ono omusajja yasirika n'atogera byabyo mu nnyumba why do you come out right now oyina ekifaananyi kyoyagala otulaga bw'oliba osanga ofunye omusajja omulala akutwala tuleme kubleminga tugambe mukazi yali mutuufu omusajja abonyaabonya omukazi oba si kyo nga gwe oyina ky'oyisaawo alina bibyo byayisaawo byabala birala lwaki saawa zino wovaayo banga lyonna mwayakwana lwaki kyobyogeranga kankubuliyo n'ekintu ekirala sirabanga musajja mukakamu nga dikiteeta ate ekyokubiri ffe tulina bingi byendaba mbu nkateekako kambu nga nze yasoma amawulire bingi ebiri ku social media omukyala bamwogerera ayagadde ono ayagadde oli ayo mama era Amiru ye mukyamu n'abo bozoyagala n'oggiramu empale bonna ye mukyamu era maama busungu bwe yali gundiwe bamanager simanya nawulidde bino byambu bya social media newe biba bituufu kitegeeza mwana gwo bye wayimba bakukuza tebakukuza nnyoko nga bw'obeera ne nnyoko maama si kirungi bawana kubulya malya ekyakutuuza maama wa Becky n'obeera mu bufumbo obwo nga naawe toyagala kulaga kifaananyi kibi baana mbu nfumbi eno nfumbi eri tuuza omwana wo ekyokubiri bw'oba chosen Becky wasalawo kufumbirwa musajja n'ozaala n'abaana lekerawo okweyagaliza nga gwe tunuulira abaana buli lunaku nkyogera abakyala kitukuumira mu bufumbo tutunuulira abaana baffe ne tulumwa ebintu bingi abakyala abo boolaba abafuluma okugenda byogera bulijjo abakola obwakadaama balekerawo okweyagaliza nagamba omwana wange kangende nkolere omwana kati gwe lwaki totunuulira abaana bo nga bw'olumwa nakulaba nga abaana be balwadde n'akaaba amaziga abaana balwadde naye teri kibi kambabuulire bakyala mwe ng'okyalina opportunity ey'okubeera n'omuntu ng'akutegeera n'omwesuulirawo ebyo bya kisiru teri kibi nga kyakuza mwana mu single life babalimba eno social media erimba nnyo tudde mu reality mu kazigo ku mwoli Jona njagala nkubuulire abakazi beepanga ne baleka obufumbo nodda mu social okimanyi mbodda mu reality omwana ewaka ate bw'ozaala nga mulimu abaana abalenzi okigwako kiba kirya ati kati omwana omulenzi ajja ku controlling omwana omulenzi ayagala abazadde abakazi bakimanyi omwana omulenzi abanga omusajja era aba n'embala eri ekisajja erina engeri gyafugamu banna erina engeri ne bwekaba kato kati gwe oli example ki mu single life eyo waliwo ebintu nga togenda bigamba baana bo okimanyi Jona bwe twakuliranga ng'omwana akutabukira noga kitamu agenda kukomawo mugenda muggwako just me saying tatamu agenda kukomawo mugenda muggwako abaana ne bakyusa kati gwe kankubuulire omukazi ku mulembe guno bwe guli ogujjidde emize emibi ng'egy'ebisiyaga n'obukaawu ne drugs omuzadde yenna yeetaaga omukono omulala gwe nga bwe bakuza taata nga yaliwo ne maama omanyi obulamu bwe bubeera ng'oli single so nze ekyo kankubulire abakyala kye nagambye Becky alina byayitamu bingi naye abakyala tulekerawo okwetunulira abaana okujjako ng'obufumbo bw'olimu mulimu okuttiŋŋana utya I suggest you walk away okuttiŋŋana mubeera mu kati ng'oli gwe nalaba mu mawulire mulimu ttokya mulimu okwetta bano abalwana buli kiseera mu kifo ky'okukosa omwana wa bendi okugenda n'okuzaayo kofini addeyo ewaka but at the end of the day wafumbirwa otya nakyo kidetermining bw'oba weetwalayo wekka watwala kaleega nampale kati bw'ofuna challenge ogenda waani ku nsonga eno yennyini lwaki abakyala basereebu balemereddwa okuba nga ate bafumba ozze mu ansa gye nakuwadde nga tutandika malala kwerabawo kuyisaamu bantu maaso kulowooza oli mulungi nnyo kulowooza olina ssente osinga omusajja kulowooza olina erinnya munnanga abantu bala mu magoma nze njagala nkuweyo example ey'omuntu omu bambi tokitwala bubi mukwano naye ndowooza example tonyiga tujjukira ku mukyala gwe bayita Straka Mwezi yalinga ku TV buli advert ng'eri ku ye olunaku lwe yava mu mawulire
agali laimu mbu bamulaba nnyo nnyo bwe bati saawa zino omuyitako ne ku street nga terina amugamba yo extraka kakati gwe okozesa opportunity oli muyimbi w'amaanyi abo baserebu b'oyogerako ensi ekutegeera ekuwogganira enkya si bw'ogenda okuba trust me abaana bo by'okoze wano saawa zino biri kweyimirira emyaka 10. Okimanyi abantu eyo gy'obeera oyimba bafaani bayinza n'otuuka ekya ne bakumalamu respect ate bakyakulabamu kakitiibwa konna lwaki Irene Namatovu buli muntu yenna mu respectinga kyogamba ye tafunye challenge mu bufumbo nga twalaba abawala bangi ba nice ebogo n'agamba mbu Geoffrey Lutaya gwe yayimbako nice and lovely nga twalaba abawala bangi be bayogerako mbu bangi nnyo Lutaya be yayagala n'ababaana yava mu bufumbo bwe yabeerawo n'azimba omwami we n'agumira bingi nga bazadde be kati ssaawa zino ankubulire olusozi no bw'oli nnyo olusozi omala nokka abasajja bano newe bakola emize gye bakola batuuka bokka ne beeku akula ate kankubuulire teri kizibu kimenye maka nga extended family nze Amiru kyobaddeko nkimanyi n'owaza omukazi nga mulamu wa ali awo munazaala wa ali awo ate ng'ogenda mu maka ga mukazi osuubira respect ki onooyogera ki musajja wattu oyogera ki ku nnyumba ya muwala waabwe gye yazimba asajja tumanyiddwa okimanyiza n'ovaawo ne bageya era bajja kukongoza ensenene musajja wattu tolina kyakkola Amiru tuyambeko awo n'obwoba oyagala munnange leero onyumyemu ogenda osambe Arsenal ne Chelsea emisana ate maama waali kati ki ky'oba olina otegeera n'obwono omanye ekinyweza obufumbo you know when you fight a lot naye mwe mukkakana ne mutuula omanyi teri kinyuma nga kunyumya kaboozi omanyi tusabika tuli bantu bakulu abalaba social media bangi teri kisinga kunyumya kaboozi nga mwena mubadde n'obusungu munyumirwa kubanga oli abane nonkola bwoti nsonyiwa omanyi abafumbo basobola okikubuulira nga muli mu mukwano nga buli omu abadde n'obusungu bulida genda obuuze abafumbo anti kati ono ayogera bimunyinza oli awoza nsonyiwa mu mukwano ani abayeetonda ati kati mubadde after fighting of course omu na apologizing when you go in a relationship oba intimacy wabeerawo kugamba obunyumi kubanga oli agonda nawe n'olaba onalina abafe so kati onobikola otya nga families bweziri so I was with nabadde nkonkaringa nani ne Amin okutambula okuvaawo okubeera eka naye bw'aba yakisikirika ebbanga nawe Becky wasirikira ebbanga salawo sirikira ddala otherwise abaana bo byoyogera bali biwulira batya byo wayogera ku kitaabwe bakazi mmwe byovumye ku kitaabwe bali biwulira batya after years kankubuli n'ekitali ekyo kati otugamba ssaawa zino naye gwe byokola ebibi nga tobyogera yogera yoobwe obutono omwami bwakoze mbu banange Amiru ono gonda bayanda byenjuba yantuuse eno neeno lwaki bibi byokka bye mwogera abakyala mmwe ebirungi tebiriiyo I am a mother nina abaana abalenzi nina n'abawala so nze ndama engeri gye tubeerayo eyo mu counseling ezitali zino marriage counseling z'abakazi abafumbo mu Mothers Union ng'olaba abasajja bakaba n'abasumba bennyini I'm telling you nagamba munnange ntya kyogera abantu bananaba batya nga nkoze divorce naye omukazi antulugunya abakazi abo abalina ku ssente abamanya kyovudola aba bagamba obulungi sijja later on in life regretting nga balaba bakuze baswala ate tekiri ku bakazi kuba na ssente zokka nze ebiseera ebisinga ngenda nenetegereza nnyo abakyala banene abaludde mu bufumbo batuuka akaseera n'amanyira omwami we atuuka akaseera ng'ate amujooga bujoozi oba kiba kiki abo bayagala aloze ku nsi endala ku baami abalala wabweru ng'awulira akaseera keeko ate munnange kibeera ku baami naye abakyala buli waakoma okulwa mu bufumbo oli afuuka muganda we bafuuka ba Luganda afuuka na kyobudola bamuyita na taata wangi kino olabira ku bantu abakulu
afuuka part of him. Ate gy'okoma okulwa naye oba omuyiza embeera n'omwagala n'emize gye n'ogamba omutamiivu wange omuyombi wange. Amil bw'aba yalina empisa embi nze ez'okkuba abakazi ezo mbi sizirecommendinga ng'omuzadde kubanga waliwo out of okuresolvinga ensonga n'ekiddayo wali eri wafumbirwa otya. Nazara wa Chosen Becky waddembe okuyisaamu amaaso akumanya olimuko wajja wamuwa olugoye wasasulanga omuwala we waleeta omutwalo waddembe okujooga nga bwe baagala bakumanyi. Nze mpulidde wano muganda wa Chosen Becky nina interview gye ndabye ng'agamba mu nnyumba yaani ennyumba ya mukulu waffe. What do you expect? Nga boogera bakuyisaamu amaaso bwe bati bwayogeredde bingi. Amini mumunenya naye byatunuddeko bingi. Alabika abadde ng'ava n'ewaka ne batandika okugeya. Nze nkugambye kankubuulire mpolereza abakyala mbaagala nnyo naye nkubuulidde ennaku zino abasajja bakomplaininga abakazi mmwe mubajooga tekitegeeza omwana omulenzi ffe tuli bazadde tuzadde abawala n'abalenzi n'omulenzi naye muntu oyagadde munno ng'omanye enfuna ye. Lwaki bw'otuuka mu bufumbo obeera so demanding ng'ate wamwagala nga bw'ali tewandimwagadde in the first place olw'okuba okoze erinnya ensi jjo neekutegeddeko ate nga mukazi ono ate ebiseera ebisinga abantu abajooga abantu abo abasajja be babatuusaawo. Jona gwaleese omuwala ensi yali tumumanyi omukulembeze omuzizaayo okusoma oba omukoze kino kati ng'oyo akututte wana musayininze mufunye ku ssente ate n'alaba nga wakitalo nnyo ate baasanze ebweru ne bamuwanya amagezi okusinga gwe amufudde kyali. Okitegeera n'alaba nga gwe tokyalina makulu alaba nga gwe tokyalina mugaso kubanga kati afunye bwatejja okumugenda waggulu n'emikwano gikyuka ofuna abaleve eyo ofuna abagagga banno n'aba advise. Nze omusajja nakukola bw'ate olimba naawe okola bw'oti ate ne bw'anaakujooga ne bw'anaakuba oluyi ne bw'anaakukuba oluyi ne bw'anaaba akugambako tojja kuwulira kyagambagamba bwagenda agende anti obusobozi obuyina ojja kwepangisiza ennyumba obusobozi obuyina emmere ne bw'anaamala wiiki gatagikuwa obusobozi obuyina school fees ozina ojja kulaba mupime bw'oti nga tolabawo nnyo kikukwetonza musajja nga tolaba kikumenyesa musajja. Nomanyi lwaki abantu babadde bafumba abo abamu kubanga alaba munnanga alina kyeyeguya ku musajja oba omusajja ayenda n'atuuka ekiseera era batuuka ne balekeraawo ne bakula ne bwazaala abaana 10 kasitaaba nga tabakuleetedde mu maka ago kulabirira babeere eri mu bannyaabwe kasitaaba nga nze mbyogera nnyo ne mbigamba abakazi ate onooyenjala kutuukawo gwe tuula okuza abaana bo ekikulu abaweerera ekikulu emmere agigula ekikulu afaayo tolabye tononooza ebirala totunuulira kubanga era togenda kwetonderawo ogwo naye Chosen Becky ebintu bye muli mu kukola mu kutulugunya omwana oyo omulenzi amukubuulira ne gw'onooba ofunye bw'oba ng'olina bigumbirirwa kutwaza mwana ono kubanga olabika nga bwempulira mbw'oyagala kufumbira musajja mulala kwanjula kukola biki byonna bikole naye n'ogw'ofumbiddwa era naye si malayika era bingi bw'onoofumbirwa ng'era abaganda bo bali waka ng'era famire ye eri waka era naye n'asanga bizibu famire ffe tugiyita bizibu famire era tojja kusettolinga anti kati ne bw'onookolawo kya ne bw'onoofuna era bino naye bw'oba ogenda mu maaso move on toyonoona linnya lya Amil tomwonoona mbu omusajja takulabiriranga n'ensanvu ogifuna bw'amwagala omanye enfuna ye ate gw'oyonoona bwonoonyi wali opromotinzeeko bizinesi ya taata w'abaana bo mbukale kangende mukubira obulango restaurant ye abantu bajje ayongere ofuna kubanga sente zafuna era z'abaana bo oba ziridde n'abakazi balala naye era gwasinga ozaagala kubanga gwagamba gwayina abaana school fees z'abaana emmere y'abaana asobole okwongera ku musanvu gyakuwa bakazi batulekera mitwalo 2 batulekera naye ng'ofumbye n'obutabaweera ddala naye gwe n'akatono musajja abadde ankuba bufumbo bwonna we fight si buli musimu naye the way you resolve your issues engeri gye mukwatamu ensonga yammwe ye baleetera enjawulo oshiwulira naye kakati ne famire bw'eba ekuyisaamu amaaso ng'ekutyoboola banaakuwuliriza batya kubanga balaba toyina ky'oli bakulabanga akasajjasajja omusajja ali mutuufu okuvaawo gwe bwe wali omwagala lwaki tewagenda ddala ng'olina true love eya ddala
nga towatuuka n'okyuka bano abakazi abalabyeko abafunye amaaru n'aganze nedda kino bw'oba ali omwagala bw'aba yagenda mu kazigo kapangisa emakindi lwaki tewagenda naye n'oganze sikuleka mwami wange bw'oligwa wengeri gye twagala n'oba kazigo tubeere ffenna lwaki Senga Maggie nga tumaliriza bubaka ki bw'olina eri couples n'eno ez'obwabaserebu omanyi kati gye zikyasinze mu industry n'obasanga naye ng'ate oli tawa mwami w'ekitiibwa olw'okuba afunyeemu ku linnya ettinitini n'osanga omwami atandise ne mukyala we olw'okuba afunyeemu ku linnya takyawa mukyala w'ekitiibwa atandise omuzzaako atandise omukola ebivve bubaka ki nga tumaliriza bwe wandibadde owa abantu ebiseera ebisinga nkyogera totemanga muti ogw'okuyamba okulinnya ebiseera ebisinga abasajja batutulugunya abakazi abatandika nabo mu bwavu ne bafuna ssente downfall yaabwe bambi era baba n'ebikolimo bingi babisanga nkubulire babisanga era baddayo bizinesi nezigenda amabanja ne gafuuka amabanja bikiddayo omukisa waliwo akaaba n'abakazi be bamu obulungi sijja bw'oba wasalawo okufumba ne munno ng'omanye enfunayo mwagale nga bw'ali gwe mukwatizeko omuzimbe so nga muzadde abaana naye bw'oba tomuyinaamu maana lwaki oba omuzimba ozimba naye bw'oba omuyinamu abaana lekeraawo okwetunuulira nga ggwe Jona lekeraawo okwetunuulira nga nze Magi tunuulira abaana bammwe ng'omusajja ono bwe muyamba waliwo ekitundu ekimu eky'abantu abantu bagenda kunyiiga naye kamboogere olumu tubavuma oba tuyomba abantu abamu naye abantu abo kye batusingako kimanyi abantu bano abava mu west bw'afuna omulimu n'asikaali agala afuna ava waabwe ne bw'ava mu office asika munne lwaki mbu ye bw'avaawo alekawo omukululo mbu omuntu we bw'ali baayagala agenda waliyo omulala ali agenda omukwatako kakati naffe tulekeraawo okwetunuulira nga ffe tutunuulire abaana baffe bano be tuzadde gwe Chosen Becky abaana b'olina mu Amil bw'otunuulirako n'ova ku bbali eri n'otunuulira ku baana waliwo ne byempulira mbu yakulekanga mu ddwaliro eddwaliro ssente yakuwanga ntono ez'okuzaala mbiraba ku social media kakati kyekiri kidda ku kiri kyeggambye bw'omanya enfuna ya mukwano gwo gwe lwaki oyagala ozaalire mu Rosewell oba ozaalire mu International nga ne Lubaga gyeri oba Mengo nga omusajja asobola ojja afoodinga kubanga oyina erinnya genda mu ekyo bbaawo kyasobola bw'oba owulira nga bbaawo takisobola gwe naawe okola gattako nkugambye gattako kubanga omwana gw'ozaala si we yekka naawe wo era kyovudde olaba Abaganda bagamba omwana omubi avumaganya nnyina lwaki si taata we kubanga gwe omukazi gwasinga n'ofuna intimacy ku mwana gwasinga okumufunamu bino wamuwulira okuva mu lubuto bbeere omwana bw'alwala omukazi alwala kati gwe by'osuubira byebyo omwana alwadde gw'olina enkolagana enkyamu n'omusajja nze nkugambiddewo era nkugamba genda okibuuza abakazi bonna abava mu bufumbo omusajja ne bw'aba alina obuvunaanyizibwa olunaku lw'ova mu bufumbo ndowooza oyinza n'obutaddamu funa kikumi kye anti kati wali aba afunamu kafansonyi muli mwenna ewaka kati tokyaliwo naye amanya abaakuwaga eri okutwala bakuwe ekikyamu kubanga era omwana wo gw'okosa n'olwekyo Becky bino olumu n'ogenda n'ozaala genda mu bbeeyi omwami gy'asobola kuba kye ebbeeyi ogimanyi kati tulabe omusajja bw'atatwala buvunaanyizibwa naye mulago nekyogamba ekawempa abaana tebazaala ate tebakula ate ne babeera successful ffe twasoma mu masomero Jona n'ensomera mu masomero aga wansi naye ate we twatuuka ku university ne mutuula n'abaana baasoma e Buddo ng'ate gwe omusinga n'okukola obulungi ffe teyina bwekwatagana mu nsi muno teyina engeri gye bikwatagana wasomerawa ozaaliddewo obaddewa omukisa gw'omuntu guba mukisa gw'omuntu nolwekyo tuwa abaami baffe ekitiibwa bw'oba omwagadde nga bw'oli okukkakana kikulu nnyo ebitiibwa kyovudde olaba abalooya baani aveeri naava ekola byonna byakoze ne bw'aba mulamuzi n'atuuka ewaka n'abeera mukyala abo be bawangaala mu bufumbo naye bw'ona oyagala amaka gabeeremu abasajja babiri tojja kubeerayo n'ogwofunye ne bw'aba agenda kuwasa era bujja kukulema kale siibula abantu tuvewa bambi gwe binyiiziza mu nsonyiwe leero sibadde ku sayidi y'abakyala kubanga bambi nze kati mbirabye era mpulidde bingi nnyo ku nze byendabye ku muganda bwa Becky kubanga teyandiwaayiriza muganda n'enjogera gy'ayogeddemu ne byempulidde Amira ayogera kindeetedde okuleetera okulaba mbu omwami ono alina amaziga ku mutima agamukosa olw'okuba nga mmwe mwakola erinnya olw'okuba mulina ku ssente ne mumutyobola olw'enfuna ye byatagenda bagamba byonna naye mumuwe ekitiibwa nga bwe mwasalawo people walk away bigaana
sigala n'erinnya lyo sirikira ddala, people move on. Nereka muti obwola bwotyo. Ate naawe Amiru bw'obanga ddala olina bye wakola Chosen Becky ng'ebyokumutulugunya, ekyo sikyagalira ddala musajja kutulugunya mukyala mukuba. Bw'oba biganye tambula ogende. Naye ebyokutulugunya bakazi mbukuba abayifa abasajja batukubanga ate nga era nze nkimanyi obufumbo bwonna bwennya together. Olaba muganda ogwokuze naye ayingira mu nnyumba ng'ogisimudde n'oyomba naye ate ono g'osanze obukola. Ne tekitegeeza mbu nno leero wakuba oluyi bw'aba akukyahi. Era okwetonda kubaawo ate ne muddingana ne mwagalana ne mukuuma n'emyaka. Kale n'olw'ensonga eyo ngenda kuba ate mbasiibulya wano olunaku olwaleero nkoze ne ttiimu nnene nnyo Alex Kosa ne Lawrence ku kamera. Nze Jonas Ssentongo Mukutu Tindi Files ye yebadde enteesa y'omukyala Senga Maggie. N'olw'ensonga eyo mubeere bulungi mweraba.